abali mu kutulaba njagala bategeere n'abatuulira nti sitaani akolera mu kye bayita partnership, akolera mbumu. Bw'aba anaakusiba akuggyako ky'olina n'akuwa ekisinga ky'olina obunene. Nti n'abagenda mu masabo ogenda n'akuwonya naye ate n'akwongerako ekisinga ku ekyo obunene. Kyova olaba ngamba abazadde tokeza n'ogula, olaba kati fashion ba introducinze biddole mu bukatuni. Omwana okera ku makya n'omugulira ecupa egenda ku ssomero ya kiddole, kuliko kiddole, n'omugulira ebigatto kuliko kiddole. Omwambaza omwana yennyini omwambaza kiddole kino omuzimu gwa ddole. Olaba waliwo TV wano Uganda na mukwano gwange ayina muwala we n'ekyana ekyayo ekiwala ekito, baali batudde mu ntebe abateddeko katuni. TV ya Uganda, katuni si waffe wa Uganda naye bamutadde ku TV ya Uganda. Omwana mu ddakiika buddakiika agenda okuddamu okukwata ku kino ekyana ekito ng'ekyana tekyo kyayogera, kyali kitandise okwogera. Ne babuuza oba omwana yabadde ki, basabidde omwana bakoze batya. Ekyana kino ekiwala kigamba maama waakyo nti nalabye kipusi kiri ekyabadde mu TV kyaze ne kifuluma ne kirinnya wano na wano ne kiyingira ono. AI oyo mutabani wa sitaani bamuyitaano AI. But my AI, it is artificial intelligence. And artificial intelligence goroza kivuga kyokka. Genda mu US. Gendo lawo babirike byokusinza Katonda baba kyabiriko. Sibye bakyaliko. Nagali amakanisa kati gafuuka mizikiti. Ate dini y'Abayisiraamu kati ekutte ku level nene. Ewambye mu America buli wali kanisa mabaala kati. Watali bbaala waliwo mizikiti. Kankubulya ensi y'omwoyo ne sitaani namulabako. Naye bw'omutunuulira bw'oti olyoka omanya kyono ye sitaani. Kubanga ngenda kutuukawo ku biki ebigenda okujja mu nsi. Ngenda kubyogerako eby'obunnabbi ebigenda okujja. Kiki ekijja omwaka ogujja? Kiki kye tulina okukola? Kama atugamba savinga. Waliwo akawuka kagenda kuva Masaka kalya mmere kajja. Government zigenda kuba n'essuubi mu bantu nga n'abantu bazirinamu essuubi. Tukekiseera baggalewo ekibuga nga tebannaba kiggala. Bakiggalewo ekibuga bulungi nnyo. Mwagala okunoonya mugula ebintu nga temuyinaawo olw'okuba government etaddewo avenues mweyina okujja ssente. Ate nga nammwe mugaa tetujja zikuwa ate nga yeegamba mwina ozimba. Mubeere ku mbiranye naye mumalize nga mwenna temukkaanyiza. Kitegeera taata. Government nyingi bagenda kuziwamba. Entalo zigenda kweyongera. Ejo misota gye njogerako 12. Abasajja abanabyabufuzi bakozesa ddala eddogo. Ebyaddala bakozesa eddogo tebaba bokka. Katologo baawa mulembe bagumukwasa. Yagenda baagala afuge. Naye kankubulyako kino. Omukulembeze w'eggwanga afuga olwaliro mu ggwanga lya Uganda. Ye mukulembeze asembye y'okufuga mirembe. Temulanga mwagala bukulembeze bulala. Gundi totutiisa fe abaagala change totutiisa. No, yasembye kubanga n'obudde bwe buweddeyo. Anytime ensi y'omwoyo eyogera. Addako tufuga miranga myerere. Mulinde mujja kulaba. Mulinde mugenda kulaba. Nga batusuubiza mirembe myerere. Mirembe. Gwe omukazi omuwala gwe wasooka okwagala gw'okyayagala kati. Nze gwe nnina. Tewasoma secondary. Baleete embooko. Bagireete. Tewasoma secondary. Ezo kwana nga. Temwakola bikapoling. Tuti yafe twali bafala. Igwe. Nze gwolaba nze. Export TV to the world. N'ennyambala gy'ayambadde olaba omuyimbi ayambadde white, amanya ayambadde red, yenna ayambadde kimasiki, arepresentinze omulabe, arepresentinze sitaani nga bw'ayambala. Okitegedde taata? Arepresentinze sitaani nga bw'ayambala. Kankubulyeko ebivulu bingi olwaleero bye bategeka nga mumulaba abantu bangi naye nga mu bantu abazze mulimu n'emisambwa n'emizimu from underground nga gizze. Bwe noonyiga omwana w'abandi omukonnyeko bw'oti bw'omukwata mu kiwato kumba oli ku mbizzi. Musi omwoyo oli bizzi. Omanyi kati kankubulyeko ensi y'omwoyo sitaani ayambala ebifaananyi bya nsolo binyonyi.
bisolosolo buwanga skaton kati kankubulye kino ku fashion mba ndi awo Kaleerwe olaba Kaleerwe taxi e parking awo Kalwerwe twasinkana omuvubuka yali wa boda nga yambadde bino bi element nga biriko biscows abuwanga obwawaite omanyi tisa yes kutisa fashion ye kunyumirwa yambadde ne bigiravuzi ayita ku muvubuka yali yambadde sati yali ya black nga kuliko embwa emabega ekibwa ekifaananyi nga kyambwa bwe basisinkana bwe bati baba bali mu kwesisinkana bwe bati amazima ga Katonda wulira ekyabaawo ngenda okuwulira ebbugu mu mubiri gwange ndi mu taxi ntunula era nali ndewunya omuvubuka ayambadde obuwanga nenga Katonda ayambadde abimanyi byayambadde bwe beetuukako bwe bati baba bali mu kwetuukako embwa ene kifaananyi ky'embwa mu nsi y'omwoyo bwe baba buli muntu bamusiba naye abamufa abeesibye olw'obusiru bye twambala wulira taata embwa neeyogera n'akawanga n'obuwanga buno buli ku element y'omuzannyo nga mbiraba si kubiwulira nti oyambala esaati ng'eriko obuwanga golooza nti bakolera bagikoze bukozi kifaananyi kiri awo ne bakwambaza okwakaze nagulako ku ssaati olunaku lumu naye nga buli wenjambala bwe nti nga buli wenjambala bwe nti mpulira okwaka mubiri vibe kati abotereza kamera yaje nge egira vibe so nga bwogamba nti omuntu omusujja gumuluma omusujja sitaani akolera mu kyebayita partnership akolera mbumu ndi kizibu omusambwa gw'egundi obutakwatagana musambwa gw'egundi era bwe giba tegikwataganye manya giba giteesezza okusiba kubanga omulamwa guli gumu sitaani bwe yasuulibwa okuva mu ggulu tayagala muntu yenna kuddamu kugendayo kubanga tugenda kudda mu kifo kye mwe yali okitegedde mpulira okitegera yategeera mpola nti olubuto bwe omusujja bwe gukuluma guleeta olubuto olubuto nawe ne lutandika okukuluma ebivudde mu lubuto otandise okudduka ovudde mu kudduka omutwe gutandise nti ekirwadde ekikuluma kati kankubuleko kino abali eno abali mu kutulaba njagala bategeere n'abatuulira nti sitaani akolera mu kye bayita partnership akolera mbumu bw'aba anaakusiba akuggyako ky'olina n'akuwa ekisinga ky'olina obunene nti n'abagenda mu masabo ogenda n'akuwonya naye ate n'akwongerako ekisinga ku ekyo obunene Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Oyinza obutakirabirawo naye ogenda okirealizinga mpola nti wenagende wa omusamize gundi kino yakinzijjako naye ate kino kyajja okitegeera taata so ekyo kyansi ya mwoyo sitaani tayagaliza era talina kyatwagaza nti kati ogenda mu kivulu wano mbadde nkunyumiza akawanga n'embwa ne byogera nga byogera ki byogera nga n'abambadde tebabiwulira nti tosobola biwulira abantu bangi balina obukomo ku mikono wagula kakomo nenga musota nze nanisabiddeko omukyala ng'alina akakomo kuva butoobwe yagamba kano baakampa nenga musota golooza kati kankubuuze ogenda bajjajja ne bagamba bajjajja abaabo bazze olooza baate bazze gwoba walaba kati ye aba awulira presence yaabwe twogera ku nsi ya mwoyo
twogera ku nsi ya mwoyo nti tuli wano emyoyo gitwetolodde gitambula yadde tegirina kye gitukola naye gitulaba. Akawanga n'embwa byali byogera ki? Omusibi otya oyo nga buli omu abuuza munne. kyova olaba ŋŋamba abazadde tokeza n'ogula olaba kati fashion ba introducinze biddole mu bukatuni. Omwana okera ku makya n'omugulira ecupa egenda ku ssomero ya kiddole kuliko kiddole n'omugulira ebigatto kuliko kiddole. Omwambaza omwana yennyini omwambaza kiddole kino omuzimu gwa ddole. Olaba waliwo TV wano Uganda na mukwano gwange ayina muwala we n'ekyana ekiwala ekito baali batudde mu ntebe abateddeko katuni TV ya Uganda. Katuni si waffe wa Uganda naye bamutadde ku TV ya Uganda. Omwana mu ddakiika buddakiika agenda okuddamu okukwata ku kino ekyana ekito ng'ekyana tekyo kyayogera kyali kitandise okwogera. Ne babuuza oba omwana yabadde ki basabidde omwana bakoze batya ekyana kino ekiwala kigamba maama waakyo nti nalabye kipusi kiri ekyabadde mu TV kyazze ne kifuluma ne kirinnya wano na wano ne kiyingira ono ne kiyingira omwana. Olwoba introducinze technology wa AI buli wamu waali. AI oyo mutabani wa sitaani bamuyitaani AI. Mbadde ma AI it is artificial intelligence. And artificial intelligence goloza kivuga kyokka. Nina omukyala of recent yayogedde naffe nti omwana we bulijjo abadde ali mu US bulijjo omwana we amuteerako TV n'amuleka ng'ayogera. Kati yali yamugulira taabu abadde ayogera ne ka AI yako. Kati bw'ayogeranga nako ne katandika okumugamba nyakutwalako eno nyakutwalako eri paka ku level omukyala bwe yakakwatirizanga oyo omwana ayogera nako nga kamusuubiza voice real voice nga kwogera naye simu ya taabu nga kwogera naye agenda okakwa n'atayipingamu nagamba gwe nkutegedde oli sitaani. Bwe yatayipingamu ne kagamba nti kituufu ndi mutabani wa sitaani nga message. Kati bino ebintu by'ensi y'omwoyo abantu babitwala ng'ebyomuzannyo n'okusaaga taata. AI tugiwulira mu nnyimba nti baayimba eddoboozi ly'omugenzi Moze Radio n'ayimba mu luyimba nga bakozesa artificial intelligence. Artificial intelligence kankubulya science takkiriza nti Katonda gyali. Bw'abanga science takkiriza nti Katonda gyali ffe abakozesa science tukkiriza nti gyali. Katonda science no ngamba Katonda gyali. Katonda gyali ate science tamukkiriza. Nefa abamukozesa tugamba yokola ki gyali. So njogera ku nsi y'omwoyo nti omuntu obusibe abantu bangi bagula bu beads obw'omubi wato obumanyi waliwo bwe bambala waliwo n'omulenzi bwe yayimbako obutiiti obwo nti bwe njogerako buli wekakkuba obumu ku bugundi bwa Jezebeli buli wekakkuba mu kiwato bwe kati gwe omukyala kagolokosa okwaka ne gw'otandibadde naye n'obeera naye noga kasa kyalumu kambiri naye asikali wawaka bawotaliwo amaze mwezi kasa kyalumu kitaggwawo kikuwengabanya gwabyogedde ebyo gwabyogedde sibirimu okitegedde taata. Ensi y'omwoyo yekola obulamu buno obw'ensi gye tulimu. Buli kyonna ekibaawo olwaleero kisooka kukolebwa eri ne kibaawo. Gw'okuba omulamu leero mu nsi y'omwoyo bamala kipanga nti leero alina okubeerawo agenda sisinkana ono. Katonda ddiye lwampangira anti Katonda yakupangira mu nsi y'omwoyo. Ensi y'omwoyo nagambye region ziri mmeka nya nayogeddeko emu ge Magombe waliyo eggulu waliyo olusuku Eden waliwo ne Geyeena tennakolebwa. Badde njagala tuddeyooko emabega kuba abasinga balina belief bangi era kyensonga lwaki baakana nti gana amadiini ge twasanga obukulu nzikiriza y'abazungu nga sinaakubuuza kibuuzo kyange oyo alina endowooza yo kikyoyinza omumugamba oyo kyenyinza omugamba oyo akkiriza nti nzikiriza y'abazungu tunda akatakako genda mu US genda olabo babiriko ebyokusinza Katonda baba kyabiriko si bye bakyaliko n'agaali amakanisa kati gafuuka mizikiti ate eddiini y'Abayisiraamu kati ekutte ku level nene
ewambye mu America buli wali kanisa mabaala kati watali baala waliwo mizikiti lwaki eddiini y'abasiraamu wambye ewambye ton naye tutankula mmeeza twanyenya mmeeza y'ebyokweyerusa wano abakulu bannange ne bayomba abeeyerusa baatabuka ekikkirizibwa nagamba kalayini kulokoka bino byonna byakutuwuddiisa kubanga singa tekibadde ekyo nti eddiini eyo mu nsaasire bana yabatulaba n'abatuuliriza si kuvumirira mutunuulire gye mubeera gye bagamba nti gyesimbukira ddala emeka si kubuuzizaayo kale nange sinayo gye bagamba nti gyesimbulukira ddala gyeviira ddala balina enfudu balina obusenge obutaggulwa katonda waabwe abeerawo na saddaaka katonda oyo si mutuufu kyo nkyogedde ku kamera si mutuufu awakane si mutuufu so kovola basitani kankubulyeko buli wobeera mu kifo nga waliwo original nga bwe nabagamba last time wabaawo ne dupe waawo kati waliwo original ne sitaani ataddawo dupe kyova olaba nti mu America babaaninga okwambala esaati nga kuliko erinnya Jesus mbu oba ofendinga banno oba olumya banno mbu buli walitunulako ayinza okulumwa ayinza okwejjusa ayinza okulumirizibwa naddayo mbu oba omuleetera omuofendinga otegeera olaba ensi bwetuuse nti ewaava obulokozi kati fe abalina okubutwala ne tububatwalira nti baatuuka ekiseera mu lugendo abantu bangi bakoyera mu lugendo baatuuka ekiseera mu lugendo lwabwe olw'obulokozi ne bakoowa kati bwe bakoowa ensi kubanga sitaani ensi ezo mwasinga n'okubeera n'okufuga nti kyova wali olubinati olwo abasinza kye bayita bafomenti nago musambwa olwo abasinza olwo obubiina bungi obubinja ne wane Uganda waliwo obubinja ne babaako ne meeting ziri ennene ez'abakabejja ze batuulamu kugambye Nigeria abayimbi baatuula mu meeting mu mwoyo era meeting eyo nali omu kubajja n'endaba ekyali kigenda maaso nga basumulula omuyimbi omwoyo gw'omuyimbi oyo gye baali baatereka sitaani nga baguteeredde Africa gospel music etabanguke ennyimba z'ensi zeeyongera okubuuminga n'amafuta g'omulabe kubanga bw'owulira ennyimba ez'ensi bakukwata mayindi owulira oluyimba abakyala muzaleke abasajja tuzaleke ebweru tufune ab'omunju kati olinaga kituufu n'alyoka azaala n'oyambala kalakita oli mutuufu n'oyambala kalakita n'otandikira ddala okukolera ddala oluyimba luli era obeerawo omusajja nga alinayo oluyimba lwe era ekyo kyabaali musanga olinga agalwa puzzle limba ki sina kyemmanyi nyimba siziwulira siruwulidde anyway ekibuzo kye kinaadde njaga okukubuuza nti ku lubereberye Katonda yatumanya right okusinziira ku Bayibuli abamu yatumanya tukyalina munda z'abanyaffe bano bajjajjaffe abaasooka okufa nga tebategedde enzikiriza zino eno bo balagawa Bayibuli egamba nti Katonda buli mulembe agenda gukwatanga bwe guli agenda gunenyanga bwe guli tagenda tunenyanga bwagenda nenya bajjajjaffe kuba boy amadini gaye tegani tagenda kuba nenyanga bwanenyaffe kubanga ffe tutegedde nnyo kuba bwe mpulira nnyo enjini endowooza nti bwabwe yabata afiya n'agamba abokamba weeyo ate nakyo kisoboka ate nakyo kisoboka kubanga ye agamba bino kambituge ebisoose ndyetondera ebirala olinaga omampuliriza nnyo n'ebiseera ebyo Katonda yakyaliranga abantu basamira nnyo musumba basamiranga naye balootanga ebirooto abantu balina provision y'ebirooto balootanga ne beewunza bivunwa babiza mu layini ya busamize naye ng'abamu balootanga ebirooto ng'akitegedde nti bagambye toddamu kwenda ng'akitegeredde ddala bagambye va ku mukagundi
sajja balina amaanyi ze banyumiza omusajja bamuyitanga bukya ng'agira omuti ne gukana anogako ekibala kyagala ne guddayo bayinanga nakati abasamize ab'amaanyi gye bali waliwo gwe bayitanga bwaddene baba bamuyita bwaddene asimbaawo ekijanjaalo bbanga lyekimala ku nsi woofiira bangi abakola naye bagenda kati abo bo wembuuza nti katonda ye mu bajeti egenda mu ggulu bamugeye nabo era nabo bafunangawo akaseera keyayogeranga nabo katonda ebirooto nagamba luli ku birooto negamba nti katonda ateekawo embeera eyogera naawe tugaana buganyi wuli era bangi abalokose nga bali mu biyumba by'abawalabu leero naye nga yaloota kirooto nga bamugamba yatula ebigambo bino n'abyatula okuva olwo n'akyusa embeera ye ne byonna ebikadde byonna ne bivaawo n'afuuka kitonde ne mu bo bajjajjaffe baafuna omukisa gw'okuloota ne katonda yabasisinkananga okitegedde taata nti buli mulembe katonda agenda ggula mulabyago kati guno buli omu ategedde tulina zi smartphone akantu kamu ojja mu ngoye ng'asaaga ne tukuba ekifaananyi ekyo bugenda okuzibanga buli Uganda yonna ekumanya otulendinga so kyekyo tulaba firimu tulaba ebifaananyi era abasinga tusinga onyiigira nga Yesu batulaga mweru sitaani muddugavu gwe wafuna omukisa nokkayo osobola tusiigira ekifaananyi kya sitaani bwafaanana ne sitaani mu firimu tebamulaga nti muddugavu just ebiseera ebisinga okugjayo daaka saidi ye tebateekako nti sitaani olw'okuba nti bateekako gundi ya bulaaka no kakati olw'okuba bobeero tewaliwo balaga nti sitaani eyajja nga muddugavu ye no waliwo girabeko nga firimu sitaani ye muddugavu oba bambala byambalo pulezidenti nga kiba kiddugavu no fene tunyiiga nnyo abaddugavu bambala bulaaka okulaga nti sitaani kubanga bayibuli eyogera nti Kristo musana sitaani atambula na kizikiza nti ekitangala tekitabagana na musana kati wali ayagala bakwate muddugavu gwe babateeka mu vidiyo nti bo bafunawo Yesu waabwe for example wa Brian Dinkon ne bamuteekawo nti ye Yesu naye nga mweru mweru muzungu naye nayambala ebya bulaaka era abasinga kumukiririzaamu oyo no omuzannyi wa firimu n'oyo omuzannyi wa firimu gw'olaba oyo omuzannyi wa firimu yimuka n'agamba nti bannaye si yenze Kristo just nzanya byaliwo kitegedde nti azanya byaliwo nti ekyaliwo kyaliwo ekiti bamukola Kristo byonna byeyayitamu bino byemulamu mu firimu bya katemba na katemba pain gye yayitamu kimanyi nti Kristo bamugira nga ali bwereere bino bamubikkako oyo omusajja bamubikkako obutagira baana bamubikkako ekipale niye Kristo bamugira nga ali bwereere nga bwe yazaalibwa wakati bana abasajja ekifaananyi baakitwala no kati ekifaananyi baakifuna nze kankubulya nafunako omukisa ogulaba Kristo olunaku lumu naye bwe yajja nalina ensobi gye nali nkoze yajja akaaba naŋŋamba amaanyi gange lwaki amaanyi gange ogakozesa bubi ne nga nkyalina muto nina ensobi Kristo sisobola kugamba nti yali afaanana bw'ati naye gwe kyolina okumanya omusajja alabika obulungi ate kankubulya ensi y'omwoyo ne sitaani namulabako naye bw'omutunuulira bw'oti olyoka omanya kyono ye sitaani kubanga ngenda kutuukawo ku biki ebigenda okujja mu nsi ngenda kubyogerako ebyobunnabbi ebigenda okujja kiki ekijja omwaka ogujja kiki kye tulina okukola kama atugamba sevinga waliwo akawuka kagenda kuva Masaka kalya mmere kajja gwakamanyi oba ensi mu sayansi bakalabadde ensi y'omwoyo bakalaba sitaani yakimanyi kubanga y'omu kubatuuka wali ogenzeeko mu ddwaliro ne bakulongoosa nga bakulongoosezaamu omusujja ne bagukujjamu ne baguteekaawo guli spiritual ekigambo ky'oyogera kiri spiritual omwoyo gwo gwe gukyogera yadde eggufu kifulumira mukama kiri invisible buli kintu kyonna ekiri invisible kiba spiritual so tuddeyo wali tuba tudde ku Yesu ku sitaani ku nfaanana yaabwe baatugattiza no ojja kunzijukiza nti tuyingira tujja kwogera ku bwe nalabira omusota nga gulina ebigere n'emikono nga gusala ekkubo nange covid awo bwe yatandikira buli muntu yali atubuzaabuza tugamba kino kiri nze ne ŋŋamba mukama mbuuliraako kiki ekigenda mu maaso kubanga bingi byombuulidde naye kino tewakiŋŋamba ngenda okweraba nga ndi mu kusala ekkubo
ntwaliddwa mu kkubo mu kitundu mwe nabeeranga mba ndi mu kusala bwe nti ekkubo ngenda okulaba nga nsala n'omusota nga guyina emikono n'ebigere nga nsala nagwo ekkubo naye omusota guli nkugambye mu nsi y'omwoyo otegeera nti ono gwendi naye ye gundi ye kanyankole ye ono tegusobola kulimba yadde okwekwekakweka kati bwe namutunula mu maaso bwe nagutunula omusota mu maaso nga mu maaso gaamu mulimu omusajja ne mmutegeera nti guno sitaani n'asala nange ekkubo bwe twasala ekkubo tudde ebusukka kkubo ngenda okulaba waggulu nga ebire bigira nga bugamba nti ekkubo egenda ttonya mu biro omwo ne muvaamu eddoboozi ne liŋŋamba Ron tunula eno ne ntunula eddoboozi ne liŋŋamba ogwo musota ye sitaani mu lubereberye omusota gwalina emikono n'ebigere Katonda bwe gumala okwonoonya guyingidde mu sitaani gutandise gukemye Adamu ne Eva Katonda agugamba okuva olwo ogenda tandika okwekulula okitegera taata nti ebigere bagubigujjako bujja kakati ekyewunyisa kyekyo ngenda okulaba nga nsala ekkuba eddoboozi liŋŋamba Ron tunula eno ne ntunula ne liŋŋamba nti ensi yali etudde abantu nga beebase n'ekkanisa nga yeebase olw'okuba nti kanisa yali yeebase omusota gwazuukuka ne guvaayo mu bunyamwe gwali guterekeddwa eddoboozi ne liŋŋamba nti naye omusota amaanyi gugafunye ku nsi n'ekirala gwabatuukamu ne gubazaalamu n'abaana 12 ngenda okulaba abaana 12 nga byebizibu ebisinga obunene 12 nti ekisooka okufa kugenda kweyongera ekyo kyana kimu olwalira abantu abafu bamanyi omuwendo ne bagamba nti obwavu bugenda kweyongera nagwo musota nangamba abantu essuubi bagenda kubanga balirina mu gavumenti nga ne gavumenti essuubi eririna mu bantu obirabyeko nalangira olunaku lumu ewamu mu kifo ekimu ne ngamba abantu nti gavumenti zigenda kuba n'essuubi mu bantu nga n'abantu bazirinamu essuubi tuke ekiseera baggalewo ekibuga nga tebannabakiggala bakiggalewo ekibuga bulungi nnyo mwagala okunoonya mugula ebintu nga temuyinaawo olw'okuba gavumenti etaddewo avenues mweyina okujja ssente ate nga nammwe mugaa tetujja ziku ate nga yeegamba mwina ozimba mubeere ku mbiranye naye mumalize nga mwenna temukkaanyiza okitegeera taata gavumenti nnyingi bagenda kuziwamba entalo zigenda kweyongera egyo misota gye njogerako 12 kati kuba mwaka akafaananyi ng'ebizibu 12 obunene bwabyo bwe buto bulumbye ennyumbayo onoosigala ng'oli mulamu kati n'entambula bwe natambula ngenda mba ntambula ogenda mu maaso bwe nti ngenda okulaba nga nvaayo banziza mu mubiri we banziza mu mubiri mu kitanda mwe nali mu kitanda mwe nali omusota nga ndi nagwo mu kitanda ne guntunulako live nembuukayo live nembuuka nzukuse maze okulaba ebyo live omusota nga ndi nagwo omutwe gwagwo nga guntunulidde bwe guti n'amaaso Katonda lwaki andaga nti agundagira ddala ngulabire ddala mu maaso ambikkulira ndage nti kituufu kyendabye buli wolota ekirooto oba buli wofuna okwolesebwa nga kwa mirundi 2 mu kiseera kyekimu oba n'ofuna okwolesebwa n'ofuna leero okwolesebwa nga bakugoba n'okuva munoga banaye ndabye kino nomala oba okyali mu kusaba noddamu n'ofuna ekyo kyennyini manya Katonda aba akugamba kituufu nnyo emirundi gyonna kigenda kuhapeninga so okuva olwo ne mmanya nti tudiiringa naki namusota nti gwatuuka ng'ekkanisa era eddoboozi lyaŋŋamba gamba abantu bange bazuukuke gamba ekkanisa yange egolokoke kitegeeza ki ekkanisa twali twebase kyovala omusota guno gulweyininga abantu bafa muganda wange ate nze ekinnumere kineraliikiriza abantu bafa tebamanyi gye bagenda mwemuwoza mbusimanya guwummula mirembe mwemuwoza wummula mirembe tomanyi gyagenze abantu bali mu magombe bakaaba babonaabona bali mu mbeera ya bulumi nnyo nga bw'okiwulira naye nga ate twandibadde tugolokoka ne tudda eri Katonda kankubulye taata kambawo obunnabbi buno ensi tegenda kutereera wabula egenda kweyongera okuba obubi kubanga olunaku lumu Mukama namugamba ne mugamba kwata famire yange tujje ku nsi mufe ne mugamba manyi lwaki ku kyendaba ekijja ffe Katonda atuwa omukisa ogulabako ku bigenda okujjira ensi
obwavu bugenda kweyongera abantu bagenda kweyokya nga talina kyakuliisa abaana abawe obutwa naye afe ababbi bagenda kweyongera oli atuuka okuyingira ekikomera bba akatebe nga talina nakyagenda kukakozesa nga talina na mugaso gwako abantu bagenda kwongera okweyagaliza nga yeeyagaliza yekka agambe eno disitulikiti yange teri agenda gisalimbiramu yange wane ettaka lyange obalaba abantu kati kyebakola nti obubi bugenda kweyongera okusingawo kati emiwendo gigenda kulinnya egy'ebintu mugenda kulaba amafuta tegalika ne bwe munaagasima ag'e Uganda gagenda kweyongera okulinnya kubanga ensi y'omwoyo yetufumbira ebiriwo olwalambu twagafuna weegaliwa no abannayuganda baagala nnyo okumanya ekirala obukulembeze obwo baagala ku bukulembeze abantu bakomentinga nnyo ffe kasaatubuulira muzeeyi lwatulekamu n'atukwasamu kati kankubuulireko nga tutegeera ekidda mu maaso omukulembeze era ngolokosa abeegayiriza abasaba Katonda kyayogera ku bukulembeze abantu lwakuba temulaba waliwo munnabyabufuzi omu bw'aba anajja mu kitundu kyammwe atuma abasajja 2 ku 3 bamuwa Magombe akasumbi yatuula mu Magombe kugaye bannabyabufuzi batuula mu meeting ne sitaani yatuula mu Magombe owulira taata ne bamuwaaka akantu kalinga kabinika ka gold ke kalimu ekiruyi buli waanaagenda afukawo bakafukawo nga tannajja n'alyoka akwata obwongo bwa buli muntu yenna ali mu kitundu ekyo nabyabufuzi kyo waayi kyova olaba njagala okigezese ojja kukwata obutambi bwa bannabyabufuzi abaliko olwaleero ab'amaanyi otunule ng'ayogera ojja kuwulira amafuta agakwambala ag'obusungu n'obukaawu oberenga empologoma akwambaza buli w'omuwulira akwambaza ekiruyi akukyajinga biri spiritual abasajja abo bannabyabufuzi bakozesa ddala eddogo ebyaddala bakozesa eddogo tebaba bokka katologo baawa mulembe baagumukwasa yagenda baagala afuge naye kankubulyeko kino omukulembeze w'eggwanga afuga olwaliro mu ggwanga lya Uganda ye mukulembeze asembyeyo okufuga mirembe temulanga mwagala bukulembeze bulala gundi totutiisa ffe abaagala change totutiisa no yasembyeyo kubanga n'obudde bwe buweddeyo anytime ensi y'omwoyo eyogera addako tufuga miranga myerere mulinde mujja kulaba mulinde mugenda kulaba nga batusuubiza mirembe myerere mirembe gwe omukazi omuwala gwe wasooka okwagala gw'okyayagala kati nze gwe nnina tewasoma secondary baleete embooko bagireete tewasoma secondary ezo kwana temwakola bikapoling tutyafe twali bafala igwe nze gwolaba kati muwakana genda mu comment section ngo ninako history bwatu tubuulire essomero gye wasomera primary wasomera musomero nali nasookera ku St Paul nenzira ku mwali balenzi mwekka kubaka abawala nenzira ku Mary Time Mukono nenzira ku Sekibobe Mukono ngenda ku Mukono SS secondary ne bajira kakati bwo wali Mukono SS secondary wakola coupling saakola kuba nali wakola coupling waliwo essomero ly'oyogera nga amafuta agalifugirako wakola coupling tewegaana kwata mu kibato kyange gamba nti saakola coupling nfe ekiro ky'olwaliro nfe ekiro ku Mukono saakola coupling abazisite mwetegeka teri gwengenda ziika wano abakulembeze batusuubiza birungi yes abaagala okujja abamu balina hidden agendas ensi y'omwoyo omuntu omukulembeze w'eggwanga eri mu Africa agenda mu East Africa agenda naye eggwanga eryo erya East Africa gye ligenda okusigala nga libonaabona ebyaddala ekiseera kijja tuuka tolaba ababuulizi b'enjiri ku nguudo ez'e Uganda bagenda kubagoba naye ate ono aliko amakanisa bagenda kugaggala walabye akatambi ka muzeeyi aliko ng'agamba nti
newe wennyini wali wabeera bamuwoganiza ne bakyankalanya abagenyi be mutumbula ebizindawo ne bifuluma nebweru ne muwoganya ate gwogambye ow'emirembe tolaba wano nga tuli wano tukola gundi mujja tuka ekiseera nga mudduka fe twagala kimu agenda ddi ekyo kasooki tugamba nze mukama atuyambe fe atutwale mwe abalekera emirembe gyammwe abalekera emirembe gyammwe mujja kukiwulira mujja kukiwulira nange nalina endowooza nga eyiyo ne mukama bwe yamala okumbikkula katambaala ku maaso abantu omuntu ajja nga mumulaba sijja bigendamu naye kye mulina okumanya ekirala bane obudde bwe tuli bwakubuuza mukama kino kyempagira kitu kubanga muwagira ekintu kyotamanyi nga owagira ekintu kyotategeererako ddala ne kati musumba kankubuuze bwe kibanga ono aliko mu mateeka ddembe agenda ani tetusuuka tonda tasobola tuwaayo wa mirembe mulala ebiro bye twayingiddemu byakubonaabona tetulina ngeri tuyinza simattuka teri lunaku kankubulyako ekirala enjala egenda kugwa egenda tandikira Masaka akawuka kagenda kutandika kulya bitooke ne mawogo katambule mu Africa kagenda tambulira mu districts z'e Masaka zonna kazirye bwe kanaava government egenda sooka ekagayalirire kajje katambula kajje gayaza kakwate gayaza road kagende Kenya bwe katuuke Kenya kasasane East African countries kasasane Africa emmere ebweru erinye bwerinnya tugenda kutandika kulya emmere ebikolerere kubanga olunaku lumu mba ndi mu kkanisa emu ndi mu kwogera ekigambo kino. Export TV to the world.